Okuva nga 29 omwezi oguwedde, Frank Anania abadde assiza ku byuma mu ddwaliro ly'e Nakasero gye yaddusibwa oluvannyuma lw'okkuba ebyasa abazigu b'emmundu bwe baali badduka nga bamaze okunyagulula edduuka lya Cheap Hardware e Nansana. Anania amasasi gaamukubwa nga Saalumanya kuba teyali mukozi ku hardware ye yalumbibwa. Bwe baakuba essasi eryasooka liryamukwata n'agwa wansi. Kubanga bo baakubanga bukubi bwe bati nga oba baagala bakolera kkubo. Kati ate bwe baamulaba nti akubiddwa ne bamwongera kubanga Frank baamusanzemu amasasi mangi. Abadduukiriza abajja okutaakiriza obulamu bw'abakozi ba hardware baasalawo ne Anania okumuddusa mu ddwaliro lya Sebbi Medical Center erisangibwa e Nansana okusobola okufuna obujjanjabi obusookerwako. Oluvannyuma ab'eddwaliro lino baasemba ayongerweyo mu ddwaliro erisingako. Kye nalabako ekitonotono yali akubiddwa essasi wano nga mu kiwato ne liyitamu ne lyeyongera munda. Abasawo abamulongoosa baŋŋamba nti lyayita mu byenda ne liyita mu kitundu ekyawula olubuto n'ekifuba kituyita diaphragm. Nga wakayita sabbiiti emu n'ennaku 2 okuva Anania lwe yatwalibwa mu ddwaliro e Nakasero, abooluganda bakyasobeddwa olw'ebisale kati ebisoba mu bukadde 35 ze batalina ng'ate eddwaliro lyo lizeetaaga. Zampanze omutima gwange n'emuzigwamu. Ffe tetulina ssente nga bw'otulaba bw'oti bwe tuli. Neera ne wenjogerera kati nva kubirwa essimu nga bampita mu ddwaliro nga baagala kumanya ki ekigenda mu maaso kubanga nabo abasawo bo baafuddeyo naye nabo bali mu tulumirirwako okusinziira ku ssente ngeri gye zisigala nga zikola ki, naye tebanamanya ani agenda tuyamba kusobola kukola ki kusasula ssente ezo. Ye manager wa Cheap Hardware atutegeezezza nti e Nakasero baasasulirako bakozi baabwe bokka mpozzi ne kasitoma waabwe amasasi gwe gaakwatira ku dduuka nga azze okugula ebintu. Ne bano batutegeezezza nti e Nakasero baasasuddeyo buwanana. Abamu bwe baava e Nakasero ne barefaringa because cost bill yali nga eri waggulu nnyo batusaba miliyoni ziri mu 3 plus. Sirowooza nti incident eyo eba yali ku cheap, it is cheap to be affected. Kintu kya kiri wide, kintu kya ggwanga. It either should be either government kukiyingiramu. Abooluganda lwa Anania bagezezzaako okwekubira endulu mu basuubirwamu obuyambi naye bagamba tebannayambibwa. Tulinayo essuubi okusinziira mu MP waffe e Bugweri Abdul Katundu y'omu ku bantu gwe twasoose okudduukirira nga tukimanyi kubanga ffe kuva dda ye abadde muntu waffe nga tukimanyi atuyamba. Okusinziira ku munnamateeka wa Ndera Ogalo, kikyali kizibu okusimba olukongolo ku muntu yenna nti yavunaanyizibwa kuyamba famire eno ku by'okusasula ebisale by'eddwaliro naddala ng'eyazza omusango tannamanyibwa. Kale kiba kizibu okugamba nti gavumenti oba poliisi yejja okukola ku mwana ono kubanga mu kooti olina okutwala obujulizi obulaga nti waliwo ensobi gavumenti gye yakola kiryoke kiveemu omwana ono okugibwa amasasi. Wabula Ogalo aliko amagezi g'awadde ku kiyinza okukolebwa mu mbeera eno. Tebadde ne tugiyita tutya mu Luganda simanyi naye health care, national health care insurance insure eraba nti omulwadde yenna Munnayuganda yenna bw'abanga afunye ekizibu ne bwanga talina ssente agenda mu ddwaliro n'akolebwako. Ebisale bino bigenda byeyongera buli lunaku Anania lwasula mu ddwaliro lino ng'ate n'ekyokumujja mu ddwaliro lino kikyali kizibu ng'ensimbi z'eddwaliro tezinnasasulwa. Tugezezzaako okutuukirira omwogezi wa gavumenti okulaba ki ekiyinza okukolebwa mu mbeera eno kyokka tetusobodde kumufuna nga n'amasimu ge tegaliiko. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.